Anyo bana alisayininga ngolo 12 terunabaawo naye kale katugambe nti ekiro kya leero bali kubye mu gazeti enkyali alisayininze agenzo gende kololo okulayira nga lyafuuse eddatteeka. Omukadde w'entebe naye yennyini yaganye nti bino byeboogera lino si lyetteeka lyeweereza naye nga kati bano lwaki baali beetumiikiriza. Baabadde bamenye akawaayiro ake25859 mu ngeri gye tukyusaamu ssemateeka. N'olwekyo baakoze ebbago lino nga livaamu okukyusa ssemateeka nga togenderedde. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Baategedde ddi abatalina transport abatuusa ku kibuga kujja kuddamu bibuuzo bye twabadde tubuuza bo banaayambibwa ddi baneetaba ddi mu kusalirawo eggwanga ku nsonga eno. Ekirala gyeyo mu ebyo nti abantu kumpi bonna 98 ku 100 abajja mu maaso g'akakiiko etteeka baaligaana. Kati gw'olikola eddaani basatu bokka, Mwami Yusufu Nsibambi, Nsumikambi Kiryowa Kiwanuka Attorney General wa Uganda, omwami gwe bayita Asimu okuva e Fort Portal bokka bagamba nti etteeka ttuufu tugende nalyo maaso. Abalala baaligaana. Kati olikola eddaani bw'oyagala okutereereza obwetengereze bwabwe n'obwetwaze bwabwe baligaanye. Alira mu kkooti etaputa ssemateeka tugenda kuwawaabira etteeka lino nga tuwawaabira bino tuwaabira etteeka lyo lyennyini nyene tuwaabira n'enkola mu engeri gye lyayisiddwamu yabadde ya kimpukumpuku yabadde ya kiyaaye yabadde ya kifere ogenda okulya buli tteeka lyonna erifuga enteesa za paalamenti baliyisizaako ekiteeso nti ligobwe. Buli tteeka erikugira paalamenti okukola ekituufu baliyisizaako ekiteeso nti ligobwe. Obwedda mwami Obuwa gwe mulimu gwe yakoze ndeeta ekiteeso etteeka gundi eritugaana okukola bwe tuti tuligobe. Etteeka eritugamba mutubale bulungi nga tulonda tuligobe. Etteeka eritugamba nti tumale genda kusoma bitabo na bituleeteddwa tulyoke tujje tuteese nga bituteesaako tubimanyi tuligobe. Buli tteeka lyonna baaligobye teriyo kkooti ejjaku ebyo ebintu ebimu bye baakoze kkooti yabisalawo dda. Musango gwatogikwatako kyasalwawo nti singa etteeka olikyusiza mu makkati oddamu buto n'oyita bekikwatako n'ekyo ekipya kye wakyusiza ne bakikubaganyako ebiki n'ebirowoozo ebyo byonna tebaabikoze. Sipiika ye yennyini yagoba wano lipoota y'ekitongole ky'ennyonyi nti kubanga yasomolwa eno lipoota yasomoddwa nekubwa ne mu mpapula z'amawulire nga tennasoma mu paalamenti. Sipiika yagambye nti etteeka lirabika ligamba nti bw'aba sipiika yagisomodde ogwo si musango ng'ate ekyo etteeka terikyogera. So etteeka lino lyayisiddwa mu bumenyi bw'amateeka ate nalyo lyennyini limenya ssemateeka. N'olwekyo tugenda liwawaabira mu biti bya mirundi ebiri. Nyinza okuba nga senamboozi sinze n'agenda mu kkooti naye ngamba tugenda kuliwawaabira nga ntegeeza abo abalowooza nga nze nti etteeka lino lyakoleddwa bubi. Waliwo ababadde balowooza nga nze nti twewe obudde tumale okwebuuza oba waliwo obwetaavu bw'okukugira abagwira okweyingiza mu bintu bya Uganda. Twewe obudde tukole risaaki emala tubuuze ku buli gwe kikwatako. Paalamenti ekole mu ngeri etali ya kiyumba naagwa tugende tulabireko n'awalala tukole etteeka eryanukula ekizibu so si okukola etteeka nga tugambye nti lyabwetengereze so nga tteeka lyakugamba bannayuganda nti musirike temubaako kye mwogera. Wabaddewo okwemulugunya eri ababaka ba paalamenti nti nze nakkaatiriza nnyo ekya Buganda okuba nti ebirowoozo byayo bye bimu ku byasuuliddwa mu kasero ng'ate mu Uganda mulimu obwakabaka obulala. Naye nno lwakuba tetwabadde na mukisa kusoma biwandiiko bino bimalayo n'obwakabaka obulala nabwogeddeko naye nina kukulembeza wano kubanga wano siri mutume nange weewaffe wano weewaffe ne mukono gye nkiikirira eri mu bwakabaka bwaki bwa Buganda. N'olwekyo buli we njogerera Buganda mba njogerera n'abantu be mukono abantuma. Kakati kiri nti etteeka lino ligamba nti omuntu yenna oba ekitongole kyonna ekifuna obuyambi okuva mu nsi z'ebweru
ate ne baga nti obuyambi obw'ekika kyonna ne bwe kiba nti bali bakuweereza buweereza katabo k'amagezi ne wakuba nti oba bajja ne bakusanyukirako baki an assistance nti gwe olina okugenda ne weewandiisizaawo nti nno oli agenti kayungirizi wa bannamawanga. Ekintu ekyo bw'oba tokikoze nti byoba oba ogenda kusibwa emyaka 20 gwe omuntu oba bw'oba kitongole katugambe obwakabaka otange obuwumbi 2. Ekisooka okutanga obuwumbi 2 nga bwe kyali mu tteeka aky'eddala. Waliyo etteeka lyonna mu Uganda muno eririna ekibonerezo bwe kityo nti bwozza omusango bwe guti basobola okusiba emyaka 2 n'engassi ya buwumbi 2 okujjako lino etteeka balikoze mu ngeri ya kutwejjako kwegamba kuteekawo obukambwe busukkiridde buli muntu yenna akolerere ku bunkenke. Kiri nti mu tteeka lino gavumenti bw'eneeteekangawo enkola nti bannange kati nga gavumenti bw'erina enkola egamba nti buli gombolola ejja kuzimbangayo senior secondary school emu yenkola ya gavumenti olwaleero nti buli gombolola tuzimbamu senior secondary school emu, buli constituency tuzimbamu technical school emu. Kakati gwe katugamba oli Buganda government n'ofuna ssente nga kuliko ez'abantu abatali bannayuganda tosobola genda n'ozimba technical school ndala mu constituency yemu eyo, tosobola genda n'ozimba senior secondary school yemu mu kitundu ekyo. Kati gavumenti ya Ssaabasajja okugeza yataddewo enkola ey'okuzimba okuteekawo amasomero g'abaana abato nassale. Kati ate mu gavumenti policy nassale teriiko. Kakati awo bwe kizuulwa nti mu kukola ekyo Buganda yafunayo ku buyambi bwonna obwava mu nsi z'ebweru, kakati olwo efuuse ejenti ezizza omusango ogwa Nnagomola. Oba si kyo tulina okugenda tusooke tufukamire ewa minisita Kayindo Otafiire katugambe yaliko tumale omugamba nti nno tukwegayiridde yamba nnyo, oba Katikkiro oba Ssaabasajja oba lukiiko lwa Buganda simanya awaani ateekwa okugenda okwewandiisa. Bayambe nnyo bagende basobole oteekawo amasomero ga nassale. Bayambe nnyo wadde enkola ya gavumenti ebadde egamba nti buli gombolola ebeeremu essomero lya senior limu, naye tuyambe tuwe olukusa otukkirize tuzimbeyo senior secondary school endala mu Mukono eGoma. Ebintu ng'ebyo gavumenti eno yaggyeewo amaanyi n'okugoba abayambi. Mbadde ngamba nti nno twali badde twebaza bwebaza ebitongole by'obwannakyewa obwakabaka yonna gye buli amadiini aga buli njawulo nti oba Basiraamu oba Bakatuliki oba Bakristaayo twali badde tubebaza bwebaza nti bannaffe mwebali kukwatizaako kuki ku gavumenti. Bino babikola kubanga gavumenti ya Mwami Museveni eyagala kusigalawo yokka nga buli kyoyagala kyonna olina kusabayo. Okuba n'akatale olina genda mu katale ka gavumenti. Obwakabaka tebusobola zimba katale. Okubeera mu ssomero olina genda mu ssomero lya gavumenti. Amalwaliro gano Ssaabasajja gabadde atandise okukola campaign zaalimu eza siriimu ezaki nti ebyo byonna basobola omugamba nti minisita alina obuyinza omugamba bireke tobikola, oba n'amala abikola nga tababuulidde ku lunaku lwe banaalagaanya etteeka lyabwe lye linaatandika okukola lwe bataalaze mu tteeka lino olwo nga bamukutte kumutwala mpanga nti Buganda ezizza omusango. Ebintu bino bwe tubyogera abantu abamu balowooza n'okulowooza nti oba tulina fitina gavumenti, kubanga kizibu nnyo n'okulowooza nti gavumenti y'abantu esobola okuwandiika amateeka bwe gatyo nti Buganda egenze kukola bulungi bwansi, ffe Mukono eyo tukola bulungi bwansi ne tukola enguudo ne tuteekako ssente nnyingi nga tukoze n'omwami waffe Ssekiboobo nti tokola luguudo, gavumenti tennakukkiriza kugiyambako ku mulimu gwayo. Obwo obujja baabujjewa baagala nti bo bwe baba tebatuwadde n'olwekyo ffe tufe Abannayuganda babeere nga baffe obwezinge. Ekirala etteeka erifuga amateeka ligamba nti toteekawo musango nga n'okugunnyonnyola naawe tosobola kugunnyonnyola. Kati bw'ogamba nti omuntu yenna bw'akola ekintu kyonna ekisekeeterera gavumenti aba azzizza musango, bakubuuza nti okusekeeterera gavumenti kye ki? Bye bagamba nti government interest
ebyo gavumenti byeyagala ani abimanyi babiwandiika mu kitabo ki jengenda nensoma nengamba bannange bino gavumenti byeyagala oba kiri eri minisita okulaba obulabi n'agamba namboze ekyo kyoyingiddemu okontanye ne gavumenti eno kyeyagala kubanga tewaliwo lukalala lwa bintu byonna wansi w'enjuba gavumenti eno byeyagala. Etteeka lino weewaawo baalireese nga bagamba nti lyakukugira ffe ab'ebyobufuzi naye njagala mbabuulire basebo ne banyabuli netteeka buli muntu yenna wansi w'enjuba n'abo ababaddeawo nga bakuba enduulu nga baliyisa lisobola bulungi nnyo okukusibya. Kyetaaga bwetaazi kukeera nga tokolagana n'abali mu buyinza nga bo bajja bagamba nti oteeberezebwa nga bwe bakwata faaza ennaku ezo ti faaza oteeberezebwa nti sente ze wafunye zaabadde ziva mu bazungu ti era wabadde ozireese kusekeeterera ki gavumenti ng'olwo basiba w'oliwoleza kooti eryoka egambe nti teyaguza nga gw'ovundidde mu kkomera kubanga bo bayagala kuteeka eyo munda era obujulizi tebajja buleetanga wabula osobola okukola ekintu okulumya omuntu naye n'ofunamu n'ebyo by'otaagenderera. Gye tunaamalira etteeka lino ligenda kusuula Uganda yonna mu ddubi ly'ebyenfuna era singa tulina omutima omubifu ab'opposition twalize wabbali ne tuseka ne tuleka Museveni n'akola amateeka gano ag'okwesibirayo kubanga ye ali mu nnyumba agenda ateekako ekufulu buli wamu ateekako ekufulu ng'ebisumuzo bwabikasuka mu nnyanja kyokka nga naye yennyini yeesibirayo kubanga osobola otya okwejjako okufuna obuyambi osobola otya okwejjako bannansi nabo okusitukiramu okuyamba ensi yaabwe osobola otya okwejjako ekkubo eriyingiza wano kye bayita foreign exchange sente ziva ebweru kubanga ezo sente ziva ebweru buli we ziyingira wano kati abaana abo bokka abali ku bwakadaama bayingiza wano biliyoni 1 mu obukadde 600 obwa ddoola buli mwaka. Kakati bw'otandika okubakugira sente ezo ne batazireeta bagambye nti kuba kati batandise okutaputa etteeka lino ekifuula nnenge bo bennyini mu bugenderevu bannayuganda baleme kutegeera bubi bwalyo ndi bannange lino etteeka wama tutaddemu akawaayiro mu abalina abaana abali ku bwakadaama wama musigale nga mufuna sente zammwe balimba bassebo ne bannyabo bajja kumanya nti wazifunye bajje bakugambe ti mwana wo teyazijje mu musala gwa bwakadaama alina abawala bwe abaseketerera Uganda abazimuwadde ng'olijjawo obujulizi obukyegaana ye be baani bano b'obuulirako nti nafunye sente beesigwa nnyabo nti buli wonoofunanga sente ogendeyo ogambe bannange nafunye sente abo babuulirwa ku kyama buli kkubo bannayuganda bwe bajja sente wagenze wafa ennaku ezo bwe baali bayisa wano etteeka ly'emmwanyi twagamba abantu nti baagala kusuula mmwanyi zaffe katale ne bagamba tulimba olwalero emmwanyi yatandise okugwa akatale kubanga bagyeyingizaamu ekimu abantu ekkubo lye babadde basigazza naddala wano mu Buganda kwe kudduka ne bagenda mu nsi z'ebweru mu nkola yaabwe bambi ne banoonya ku ssente. Kati nze bwe nva eno ne ŋŋenda kati nga Kyagulanyi bwali ebweru singa afunayo emirimu n'apakasa n'afunayo essente ze miliyoni nga ziizo eza ddoola n'akomawo nazo mu kalulu ka 320 okwesimbawo bajja mugamba yingira kkomera myaka 2 ezo sente ze waleese za kuseketerera ki Uganda kyokka ne Kampala NUP bagijjako sente za iPod ate n'amakuba amalala ge yaliiseemu okuyimirirawo ng'ekibiina ky'ebyobufuzi nago bagasuulamu emisanvu nga kye bagenderera kyeki nti batulyaza amaanye tuleme kuba na nusu omuntu asigalire kimu kugenda kufukaamirira mwami Museveni okubaako nekyokola kyonna. Etteeka lino liwera okuwakanya enkola ya gavumenti nti omuntu yenna aliyogera ebigambo ebivumirira enkola ya gavumenti nga ekitongole ekyakolera kifuna ku buyambi ebweru kati nga jjo Katikkiro bwe yabadde mu lukiiko lwa Buganda n'avumirira ekyokukwata Edi Mutwe muteeka muno olw'okuba Mengo erinayo obugabirizi bwefuna mu nsi z'ebweru kati awo yazizza omusango olwo ejenti w'abafolena just okuwakanyako nti bannange lwaki mukwata abantu ne mubasibira obwereere kati awo wakanyiza enkola ya gavumenti kwegamba etteeka lino bannayuganda lyaze kutusiba mimwa